omwaka gwali gwa 16 hijiriya basahaba nga bakulibwa Abi Ubaida ibn al-Jarrah Amir ibn al-Jarrah bayingira Baitul Maqdis babayingira Baitul Maqdis nedda mikono gy'abasiraamu oluvannyuma lw'okwogerezeganya wakati waabwe n'abasajja abaroma abaalimu era mu basahaba abo abazza Baitul Maqdis mikono gy'obusiraamu mwalimu ne Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Abaroma oyogera lero be balinga be baluwa group yerwa abaroma bali mu types biri waliwo abaroma ab'omu west n'ab'omu east kitegeera bano abaroma betwogerako be bantu abali babeera mu Syria, the greater Syria kitegeera bali bavira ddala okuva mu ggwanga lya Turkey no connecting mu Eastern Europe. Okay. From Turkey to Eastern Europe. Kitegeeza bali mu races nyingi ez'enjawulo wabula bali gye bayita Byzantine Empire ye yaliwo nga balina obukulembeze obwo era they were Orthodox Christians. Bali ba Christian bana ba Orthodox. Be ba Orthodox batina wano. Era kyovola bwogenda n'otunira aba Christian b'omu Palestine. Most of them are Orthodox. Bana ba Orthodox abena muona. Wallahi sina. Ekitebe kyabwe kirina muona. I think ndoza nawo kwira na Uganda bamuyita muzeyi something. Babera bakuze ebirevu nnyo. Okay. Era ekigambo Orthodox kitegeeza omuntu okubeera nti ekintu akigira ddala ku nsibuko yaakyo. Kitegeera naffe abasiraamu ennaku tulinamu abasiraamu bayita ba liberal. Tubawulira. Liberal mbuye obusiraamu bwe mbuwozeemu. Tugamba nti we are Orthodox Muslims. Tugoberera obusiraamu nga bwava kwani Nabi sallallahu alayhi wasallam. Ekigambo Orthodox kitegeeza kome wano Baitul Maqdis Amir Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah basahaba nga Amr ibn al-As webali Bilal ibn Rabah wali ne basahaba banene bangi nga webali batuuka ew'omukulembeze w'abaroma yaliwo ebiseera bali bamuta Safaronius ne bamusindikira negotiator ow'abasiraamu nayogera n'agamba tetuze kuyiwa musaayi tetuze kukola ki wabula kino na kino ku Baitul Maqdis gye byagenda okuyisa story mu bwangu n'abagamba mugende muleete omukulembeze wammwe abasiraamu era baali bamuwulirako dda Omar nti musajja w'amaanyi musajja tagenda yali omusajja akyasinza okubeera ow'amaanyi mu nsi yonna. Roma eri mu mikono gye, Syria Damascus eri mu mikono gye, Persia Furs eri mu mikono gye, Iraq eri mu mikono gye. Ebyo byonna byenjogerako byatuuka ku mulembe gwa Omar. Era the biggest population of people okusiramuka kwabwe Allah ayisiza nnyo kwani kwa Omar bin Khattab. Masur eri mu mikono gye. Kati Safaronius abatumani mukulembeze Umar bin Khattab n'abagamba Amirul Mu'minin obawo ebisumuluzo byawa soka kulaba ku mukulembeze. Munange nga bawanikira Omar ebbaluwa etuuka ku Omar Madina nga Omar yeteekateeka wabula awaliwo ekyafaayo kirimu ekyokuyiga eri omuntu yenna. Allah gwabawadde sente ekifo ky'obukulembeze obuyanjulina authority obuyinza. Omar yava Madina okugenda Baitul Maqdis ng'ayambadde ekanzu emu ng'alina ensolo gye batambulirako emu ng'alina omuvubuka omu yekka kyokka ng'agenda kuyita mu ddungu. The greatest man on earth, musajja asinga okubeera ow'amaanyi mu nsi yonna, ensi yonna emwogerako, agenda kuyita mu ddungu nga bw'oyogedde naye ng'alina omuvubuka atya. Tukitwale ku mulembe guno ali mu mmotoka emu. Ali mu mmotoka tugiyite piki etuulako omuntu kuba ensolo baali batambula nga bagiwanyisa. Omar nga bw'atuula netambulako distance ng'avaako n'atambuza ebigere n'omuvubuka n'akola ki n'atuula. Olwatuuka afaanana atya bwe balindirira. Era okubiyisa mu bwangu Omar bin Khattab radiyallahu anhu atuuka mu Baitul Maqdis nga yenna enfufu emujjudde. Yali tannaba kutuuka wali ku destination yaabwe. Basahaba baali bamulindiridde ina distance nga bakulembera Abi Ubaida ibn al-Jarrah. Tiimu yali yakulembera ogenda. Ibn Shihab Zuhri atunyumiza nti Omar bin Khattab radiyallahu anhu atuuka Abi Ubaida amugamba abasajja bakulindidde ebbanga, abasajja baagala kulabako balayika omusajja Ibn Shihab yawandiika
nti abasajja bagala kola ku musajja asinga okubeera ow'amaanyi mu nsi yonna. Ne bamugaayo olaba otya ng'okyusiza yambale okitegere ogumire. Awo Omar we yayogera ebigambo bino nti nahnu qawmun, ffe ekibinja ky'abantu a'azzana Allahu bil Islam, Allah yatusitula, Allah n'atufuula ab'ekitiibwa, n'atufudde lwakitiibwa lwa Busiraamu. Naga wa mahma btaghaina al-izzata bighayri adhana lillah, buli bwe tunaanoonya ekitiibwa mu kintu kyonna ekitali Busiraamu, Allah agenda kukola ki? Agenda tukakanya. Yalinga agamba nti ennyambala gye nyambaddemu, I want to teach those people a lesson. Okitegeera ekintu ekyo? Wabula olitajjawo n'agamba nti ayambale engoye nga za biraka oba gubasiro bakola ki? Omar kye yakola yakikola by choice, wabula teyakikola by circumstance, nti embeera ye yali emukoze eki? Emunyize, yali mukulembeze, era asobola okwetuusaako kyonna kyakola ki? Kyayagala. Nsobola n'okujja ensolo ng'eriko byakwambala eyo nayo neebeerawo byonna kana minalimu mu kino kullu hadha. Ne konvoyi oba okufuna ejja eddamba nga ze nalyo okitegeera, oba okubeera bamuvugira namukana buno obuntu bwe bateeka ng'ensolo yekatwala nga jiddo akayumba kano, wabula yakikola tawaduan, kubeera nti yekola ki? Yekakkanya. Ekirala ekyewunyisa abalabi bwe baali babulayo distance ntono okutuuka kuba Abi Ubaida ibn al-Jarrah balengera Omar mu distance, wabula kaali kaseera kamuvubuka kutuula ku nsolo. Omuvubuka n'agamba Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nti bali tebalindiridde nze, balindiridde gwe abaatuula nze nkole ki? Ntambule, kirage nti mukulembeze ku muki kwamuyambako muyambi we. Omar yagamba nedda tuula, it's your turn. Era yatuuka yali akooye ng'engatta aziggyemu ng'azisadde ku kibegabega bw'ati, ng'aggyeko n'ekitambaala, yali musajja wa kiwalaata. Okitegeera ekintu ekyo? Naye nga muwanvu, bwe yatuulanga ku nsolo ng'ebigere byagala ebigere byayagalanga n'otuuka ku ttaka olw'obuwanvu we. Eri musajja muwanvu nga wa kiwago muggumivu nga wa kiwalaata mwaka kaseera, jjukira yali akuliridde emyaka. Okitegeera? N'agamba omuvubuka tuula, n'atuula. Safaronius omukulembeze w'Abaroma amulabira mu distance, ye ayambadde amajowerero ge ne zaabu n'ani byonna. Bwe yalaba Omar ekifaananyi kye bw'ati, bwe baawulira nti Abasiraamu bajja mu Jerusalem, baakwata omusaalaba, balina omusaalaba gwe batwala nti kale gwa byafaayo. Okitegeera, ba Orthodox Christian bagukukuse bagutwala ettake mu Istanbul, Constantinople. Okitegeera? Nga batidde Abasiraamu bano nti bayinza obbakola kyekimu ng'Abafulusi kye babakola mu byafaayo bwe bajja ne boonoona buli kintu kyonna. Naye bwe yalaba ekifaananyi kya Omar ng'ajja, n'agamba oyo ye musajja gwe twasomako mu byafaayo byaffe bwe tulina okuwa ebisumuluzo, oyo ye mukulembeze ddala. Bo baali bamusomako ddala byafaayo nti bwe baaliwa ebisumuluzo alibeera afaanana bwati ne bwati ne bwati. Kyova olaba baabagamba mutuleetera omuki? Omukulembeze wammwe bakakase. Naam. Era omusaalaba n'alagira bagukomyewo. Tebalina kye bagenda tukola, tebalina kye bagenda tukola. Era Abakristian n'Abayudaaya tebabeerangako mu biseera nga bawangala side by side mirembe nga bwe bawangala nga bawangaalira mu nsi z'Obusiraamu. Okitegeera? Ekyo kyali proven mu Jerusalem, kyali proven Abasiraamu bwe baatwala okukulembeze mu Spain. Okitegeera ekintu ekyo? Ne Madina abasangibwawo bonna. Era Abayudaaya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bagoba mu Madina be Bayudaaya abaali bamulwanyisa. First of all, ekyokubiri Abayudaaya baayawukana ku ndagaano, sigalamu obubeerabeera. Ekirala baamuyitanga emabega nga bakolagana n'abaki? N'abalabe be. Era mwe mwava n'omu eyamutega obutwa after some time bwamuviiramu obulwadde okusinza ku hadithi ya Aisha Khaybara, obumuviiramu okufa. Okitegeera ekintu ekyo? Era Omar bin Khattab radiyallahu anhu bw'atuuka bahaginga ne basahaba tukiyise mu bwangu ndowooza akadde kato. Ensi nemanya nti ogwe tulinda kulembeza ze ne bakaaba kuba
baali batuukiriza ekirooto Nabbi sallam kye yabagambako. Okitegeera buli musiraamu yenna obwongo bwamuli ku Baitul Maqdis. Fatu Makka yaggwa dda, kimu kyaggwa dda. Ekirala ekyabakaabye ennyo ne bajjukira Fatu Makka nga Nabbi akyakola ki, kyali mulamu, ne bakaaba. Era mu kaseera ako kennyini swala etuuka, Umar bin Khattab radiyallahu anhu bamutwala. Bano abasajja Abakristian bamugamba nti temufaayo, mujje musalira wano eno mu kyaki yaffe. Okitegeera ekintu ekyo? Bamugamba mujje musalire wano. Lwaki si mu Baitul Maqdis? Oliriza nno. Kakati n'abagamba nedda, tetujja salira waawo. Tumanyi lwaki? Otunasaalira mu space yammwe. Abasiraamu abaliddako bwe balijja wano baligambanga nti twagala kusaalira wano olw'ensonga nti Khalifa Umar bin Khattab radiyallahu anhu yakola ki? Yasaalira. Yali musajja ng'alina hikima. Ng'abalaga ffe tetuzze bakola ki? Kubawamba oba kubajjawo. Okitegeera? Tuzze kubateeka mu bukulembeze obw'amazima n'obwenkanya. Okitegeera? Era Umar bin Khattab radiyallahu anhu waliwo ekifo Abayudaaya baali bakigaza. Okitegeera ekintu ekyo? Ekifo ekyo eragira abasahaba ne bakirongoosa, ne bafuna we basaalira. Bwe baamala okusaala, naye nga sinabagenda kusaala nga tebannasaala, nga bamaze okufuna ekifo nga kiri Umar wa kiganyo kisaaliramu. Balongoosa wano. Umar yalagira Bilali akole ki? Ayaziine. Omanye ebbanga lye baali bamaze nga tebawulira kwazina kwa Bilali. Alaani afeeri mpaka Allah eyadhani yasinga okuleeta abasahaba amaziga ne bajjukira mpaka. Jjukira Bilali bin Rabah sallallahu alaihi wasallam.